Munsike ebyemizannyo katutunire ku tiimu y'eggwanga the Cranes n'engeri Omutendesi Micho gyateeseteesemu tiimu eyo. Tugenda kwatunira ku muzannyo gw'okubaka ate era n'ogw'ebikonde. Omutendesi wa tiimu y'eggwanga the Cranes Micho waakwongeramu abazannyi 10 abagukyangire bunaayira kwabo abagukyangire waka nga Uganda yeteekera omupiira gwa Rwanda Amavubi Stars mu World Cup qualifiers. We are looking to see the shape of other players joining us and to provide for 7th October and match against Rwanda really the best of the best what Uganda at present could offer. Abazannyi abagukyangire waka 3-3 be bayitibwa Omutendesi Micho nga batandise okutendekebwa olunaku olwaleero wali ku Omondi Stadium e Lugogo. For what I have to say, immediately after finishing the match against Mali, we have started with preparations in order to have the strongest possible team and to put ourselves in position to put the dreams of Ugandans into reality. Newankubadde Micho tatubuulidde bazannyi 10 abagukyangire ebweru bagenda okuyita ku mupiira ogwa Kenya n'ogwa Mali. Abagukyangire ebweru abali ku tiimu kuliko omukwasi wa goal Ishmael Watenga, Joseph Ochaya, Moses Waiswa, Kalida Ucho, Mustafa Kiza, Isaac Muleme ne Derek Nsibambi.